Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkwaniriza njagala kubaza okubanga otwegase kuona ku lwaliro ku lwokubiri gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebali nnyo, mwebalire ddala abawanguzi ab'omwezi ogwokusatu mu yogeyoge ate abalina okusomoozebwa okwenjawulo nja kubasaasira. Katusabe nti ennaku zino ezisigaddeyo nnaku nga 8 ezisigaddeyo kubanga tumalako omwezi ogwokusatu ate ezo zikutambulira mu buwanguzi na nkulaakulana ebibadde bikutte obudde mu bbanga lyeriyise ate Mukama abeere ng'abita. Tusiibula kkooti esooka ey'omwaka 2023 kkooti esooka abagituukiddemu mu buwanguzi ng'olabako olina kyolaba nti omwaka 2020 omanyi omwaka otandika achievements zaagwo zibalira mu kkooti esooka. Kati kyonna ky'ofunye mu myezi gino esatu egisooka eyo yemu ku achievement ya 2023 gy'olina. Era ngoga nti 2023 nakoleramu kino ne kino ne kino yoga. Kyokka waliwo agamba nti bukyanga mwaka gutandika ndi mu mbeera ya kusomoozebwa obulwadde bulinga obulwadde, okufiirwa, okubbibwa. Pikipiki yaffe ey'okubiri baagibye baagisitudde naye byonna ebijja mu bulamu bwaffe bibeera bya kuyiga nsi. Nze nzikiriza nti mu bulamu tusinkana challenges and problems. Mukama kutuyigiriza nsi na kumanya bwe tulina kutambuza ngendo zaffe zibeera zisigaddeyo. Olunaku olwaliro baganda baffe nja kusaba muganda wange ali mu control ogenda tuweereza estate yaffe ey'akakole yaggwawe wa Haji eyo yennyini webale nnyo. Twalina estate eyo bangi baafika ate ng'ekimu ku byo nti waliwo bambi abaana abaagiri emabega okugisondera abasasula ssente zaabwe nga balina okufuna ku ploti eyo. Nina amawulire genja okugamba nti malungi ku sayidi emu kyokka nga galiko okusoomoozebwa. Njagala osembeze kamera olabe ekimmanga wa Haji maaso awo owebale nnyo awo wennyini wootulaga. Tulina omukisa okubategeeza nti tulinawo ekifo ekyatuweereddwa awo wennyini woolaba drone weekulaga. Tulinawo ekifo ekyatuweereddwa oba otunudde butereevu mu Haji naye ekyemmangako wano oba oli next ku maka ag'amanene. Ekifo ekyatuweereddwa ekyo waliwo plots eziriwo eziwerako. Nakitunulidde nga kirungi n'okusinga ate kyetwavaako wadde kitwavaako kirungi nnyo naye nga kireka akakwakulizo nti nannyini waawo okukozesaawo ayagala ssente zonna nga ziweddeyo yayagala mukono gumu. Tewali byagamba nti ate kankuweeko oba obukadde 10 oba 15 ayagala ssente ze zonna omukono gumu. Ne ngamba nti twandifiiriddwa mukisa guno kibadde kirowoozo kyange. Nyina abantu bensobola okutambula nabo ababadde ready and willing okutambula naffe. Osobola bantu nga 5-6 tuba tusobola okuweza ssente ze ne tuzimuwa ne tukozese waffe nga tewali kakwakulizo kalala konna. Ploti zaawo za bukadde 14 fuuti 5 ku 10. Fuuti 5 ku 5 za bukadde 7. Ploti zaawo za bukadde 14 fuuti 5 ku 10. 5 ku 5 za bukadde 7. Amasannyalaze weegali, amazzi weegali. Amasannyalaze tewali nagamba nti osika muti nedda. Amazzi weegali kinya na mpindi. Nenga nti bwaba nga waliwo omwetegefu ngoga nti nza ssente zange weeziri Mwami Lugonvu tumuwe ssente nze nfuneko ekyange. 5 ku 10 bukadde 14, 5 ku 5 bukadde 7. Bw'obanga oli ready okutambula nange okuneegattako
tufune ekifo ekyo nga abasooka bwe bakola. Ojja kuyita ku simu yange eya 0753 98 56 37 0753 98 56 0753 98 56 39 yesimu gyojja okuyitako. 5 ku 10 bukadde 14 5 ku 5 bukadde 7 bwe watibo wali bayitawo Lungala Kakoola kilomita 3 okuva ku Collins era kilomita 3 okuva mu tawuni y'e Mpigi kilomita 3 okuva ku Collins w'e Lungala kilomita 3 okuva mu tawuni y'e Mpigi amasanyalaze weegali amalwaliro weegali amasomero weegali tewali kyogamba nti tekiriiwo mu kitundu wennyini awo. N'olwekyo omukisa guno tegwanditusubye bwe ndowooza naye ababuka abeetegese ng'oyagala era nga weetegese waliwo omukisa ogwo osobola okuneegattako ne tufuna akasente ke ne tukamuwa ffe ne tufuna ettaka lyaffe omulundi gumu nga tewali ategamba nti kikubanga nsuubira okuba nti naffe kennyini kitwanguyizaako okuba nga tetuyinaayo bbanja lyonna. N'olwekyo essimu yeeyo ya 0753 98 56 39 twetaagayo abantu ndowooza nga 6 batumala 1 2 3 4 5 6 bajja kutumala. 5 ku 5 bukadde 7 5 ku 10 bukadde 14. Gwe bwobanga bw'olabye wantu awogamba nti yes nandyagaddewo poloti akabeeyi kano lwaki kalinyeemu okusinga estate eri gye twakamalawo ekisookera ddala nti eno weeri wasingako kweri obulungi. Ekyokubiri atuguza amanyi kyatunda kubanga twamuwadde enkulaakulana eri kyekintu kyembagamba nti ettaka buli lunaku likyusa ebbeeyi awo poloti zaawo zibadde mu bbeeyi etya naye oluvannyuma lw'okukola estate wali ne bassaawo amasanyalaze abazimba ne bazimba kati noono agamba nti ebbeeyi erinnya ate nga ddala naawe okiraba ebbeeyi ekyuse. N'olwekyo 5 ku 5 bukadde 7 5 ku 10 bukadde 14. Osobola okunkubira ku simu bw'obanga oli mwetegefu 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Tusobola okweyambisa olwaliro oba oliawo n'enkya bwe tuba nga tufunye sente ze ne tuzimuwa ne tukwata ettaka lyaffe ne tusaamu amakubo ne tulaba ate kye tuzzako ne tumanya nti naffe omwezi ogwokusatu ate awo abawanguzi bwe bayitiddeko. Nja kubaagaliza ebirungi ebyereere nsimunya kweri ku WhatsApp ne ku direct calls. Aba WhatsApp oyinza obutakuba n'oweereza message olw'ensonga nti ate mba ne messages nyingi ate bw'okuba tosobola kwogera banga panvu. Abantu abamu baga nti kakubire ku WhatsApp twogere naye tosobola kunkubira ku WhatsApp ne twogera wadde eddakiika 2 direct call ezikutulako. N'olwekyo ekifo kyekyo kubanga bw'olabawo ng'oga nti wow nandyagaddewo oba njagalawo nkonaako tulabe kye tugenda okuba nga tukola. Kambaagalize ebirungi ebyereere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu.